kale ali mulabe mulungi wa There is Still Hope, There is Still Hope to AJ Media n'emikutu emirala webale kubanga ate otugoberera okusinzira yonna gy'otulabira. Mukama tukwebaza kubanga oli w'amaanyi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo, jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe, mwoyo mutukuvu otuluŋŋamye mu byonna bye tugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mugula Jamil ambawo bulijjo okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso. Kaakati wali akatambira ke njagala okulaga. Njagala obeerewo ng'okimanyi nti we are living the end time. Ekkanisa mpitirivu, in fact ekkanisa bizimbe biyitirivu ebyefaananyiza okuba ng'ekkanisa, naye ng'amazima masawo gennyini geyeena etambula ku nsi. Bantu bangi beesanze mu bikanisa ebibabuziza cultic churches byerimbika mu linnya lya Kristo, naye nga amazima naye sometimes I don't know, lwakuba abantu abamu babeera bali under demonic influence nti nga spells zibakubye, naye omuntu ategeera tosobola kuyingira mu kkanisa efaanana weeti n'osigala ng'okyali omwo, tekisoboka. Omuntu ategeera era woolabira bino odduka buddusi n'ofuluma, otegeera nti oyingidde geyeena ng'okyali ku nsi, naye ekikanisa kijjudde abantu bayitirivu, naye woolaba ebikolwa ebiri mu kkanisa muli. Amazima n'omuntu atamanyi Kristo atanalokoka ategeererawo n'amanya nti ndi mu kifo kikyamu. Lwaki njogerera vidiyo eno? Kankuteereyo vidiyo eno naawe ogyerabireko n'amaaso ga abiri. This is a so-called church eyeefaananyiza okuba ng'ekkanisa. Ndowooza wonoogirabako naawe ojjafuna ky'okomentinga awo, kankikuteereyo awo mu ddakiika emu ogirabe yiyo. Butereevu ndowooza okirabye ekikanisa oba ekidiinidiini. Imagine abantu bali mu kikanisa oba mu kizimbe n'amajambiya mu bbanga n'emiggo mu bbanga. Simanyi baba ali mu spiritual warfare oba nedda simanyi. So omulabe gwe tulwanyisa si wa mubiri na musaayi. Singa byali bya mubiri na musaayi, bangi abaali badde basobola sitaani abalina amaanyi, abalina obunyama, abakola jimu nga asobola ositula omuntu n'omukono gumu, naye n'omuntu bw'atyo sitaani amunyiga n'akaaba n'amaziga. Kitegeeza nti omuntu gwe tulwanyisa weewaawo akolera mu bantu abambadde emibiri, naye ate ye si wa mubiri. Ye is a spirit, weewaawo atayagala omubiri mwanaakolera. Kati ng'onoomuwangula olina omunoonya mu original form ye. Okitegedde? Original form ya Satan is a spirit. Kakitegeeza olina okugenda nayo mu nsi ya mwoyo bw'osobola okuba ng'omuwangulira. Naye bino bye bikwata amajambiya simanyi n'emiggo, mbukwata sitaani bemu n'okuba wansi ekibooko ng'olikuba sitaani, kuba obwavu n'okuba kuba biki n'okuba. That's not how we gonna conquer the devil. Tetugenda wangula bwe tutyo ntalo za mwoyo na sitaani. So
mwegendereza amakanisa kakati mbweyo church nga naye wogiraba mbweyo nayo kanisa eri awo era abantu bagenda n'amajambiya gaabwe as if bagenda kusala nte bagenda mu lutalo lwa mwoyo. Ebyo byonna weebirirwa kuba people are ignorant scripturally or biblically. People are ignorant. Abantu balemeddwa okuba nga beezuulira Katonda waabwe. Buli olomerera okwetegerera Katonda on your personal level era ebyo byogenda okubeeramu. Those are the things byogenda okubeeramu byebagenda okukozesa. Bajja kuggisaamu empale bakugiseemu n'ey'omunda bakugalamize wansi bagaye tuyakwanointinga bakusiiga amafuta paka juba. Omwaka gwonna agenda oyitawo ng'olina kitabanyi oba kiwala kya apostle, bishop, reverend, pastor, prophet. Kubanga wagenda kwano okukusabira naye ate nebibeeramu okugyamu engoye. Kati gwe teweebuuzaako engoye zino okuzigyamu mu Bible naye ate oneebuuza otya nga Bible togisoma. That's the problem is bano tutatuule wansi ne tukwata ebyawandiikibwa ne tubyesomera ne tusaba Omwoyo Omutukuvu n'atulungamya. Mulokole gwe wadde ondaba nti ondaba oti ojja kgenda bakugyemu engoye. Nze nkubuulira ojja kgenda bakumanipulating. Kujjawo nga tonasanga muntu akola manipulation ajja kumanipulatinga. Ojja kakasa nti n'embizzi nva era erina bbuca. Ebikanisa bifanaganako webito gyebiri era buli kikanisa kirina enkola zaakyo zanjawulo. Kati ekyo kiikyo kya miggo majambiya. Ojasanga ebirala nga byo bijjako amataala, ebirala nga bisaba muli bwereere. You are naked. Ngoye zireka aliko entrance n'oyingira mu sooti ya Adam basajja n'abaami. Ate waliwo ekiruka nga mulina kukwata babiri mugende mu lutalo olwo si lwa mwoyo lwa mubiri. Kawagera komekereza there are a lot of demonic transaction is taking the place. Sexual kwegatta abantu bakomekeza beegase byomaddeko okumuna emizimu gy'alina endwadde pregnancies n'ebintu birala bingi. So ebidiidiini n'ebikanisa bingi ebyerimbise mu Kristo Yesu naye nga birina ebigendererwa ebyabwe. So ekanisa yonna gy'olaga balina okuba nga bakulaga Kristo, tebalina kulaga kintu kirala kyonna. Pastor talina kweteekawo mu kifaananyi kya Kristo nti ye gw'olina okutunuulira, ye gw'olina okulaba, ye gw'olina okuwa ekitiibwa. Bangi mumwe ekitiibwa mukikwata ne mukiwa abasumba. N'otiitibya omusumba okusinga Kristo. Akalayo omusumba w'omutiitibya mu ngeri efaanaganako bw'etyo tugambe nti tutandika obbanyooma naye agenda kugamba okola ebintu by'otateekeddwa kukola era ogenda kukomekereza ng'obikoze kubanga he has captured you. Yakukwata obwongo. Era abandi mu kanisa obwo beebase n'abasumba is it not knowingly kubanga amutya agapasa man of God ala abalaba mukisa ate baza nami ne bake naye ogwo mukisa ngulekawa kangene nfunire ddala anointing oligi. Bikanisa biti tuli mu mulembo, we are living in the time. Tuli mu biro eby'oluvannyuma nga bannabbi b'obulimba bagenda kubeera bangi. Ebidiriri n'ebikanisa ebifaanaganako ebiro bigenda kubeera bingi naye nga ate byonna bikulembeza erinnya ki? Kristo Yesu nga mwe byerimbikidde. Bijja kujja n'enjiri ekuwoomera, enjiri gye weetaagira ddala gy'olaba nti back to the sender, kizeeyo we yakisindika akubonyaabonya atya lererere naawe olabe nti kituufu.
nenga tekiri bibiriko bagenda kujja n'enjiri ennyonyogira amatugo kibake kiyole kiriwa simanyi gwe bakabubase olirabireeyo bajja ekirabo tekiriyo naye ate nga lona bagenda sooka okisigire ng'osiga bangi musize naba musiga nsigo zaalibwa kawukuumi tezimerako wadde nga mulokolo osize wa nabbi nabbi wagula mmotoka wazimba amayumba gwokolaki we bakufulumya nekyo kiva kuki ignorance wetunaatuuka ekiseera ne tukwata ebyawandiikibwa bino ntandika okuba nga tubyesomera at our personal level notandika okuba nga osoma bayibuli ye notandika okuba nga ogitegeera kati awo oyingira buyingizi nomanya nti nyingidde mu ssabo mu batemu bamafia. This is not a church according to the Bible. Vaavaawo toddayo naye oba tomanyi otuuka ne bagamba tugenda kutematema buli kizibu kyonna ekibadde kikusumbwa buli mwoyo gwonna ogukusumbuwa buli ddogo lyonna ebadde likusumbuwa buli kyonna ekibadde kisumbuwa amaka go kwata kyonna kyolina oba olina jambiya tugenda bitemaatema tugenda bisaanyaawo amazima gyalaba nga bituufu bye bakugamba era nawe ojja kujja ne jambiya oba n'akaso oba gyalaba nga byonna bibagamba bituufu kutematema sitaani kutematema byonna ebadde bikufeesinga ebadde bikulemesa ebadde bikaabya amaziga ogyalaba they are telling you the truth but scripture bibirikale tewali mazima gamu obuyaayi bulimba bukumpanya bufere bunabbi bwa bulimba obwo manipulation ositagede sitaani si engeri gyolina omufightingamu nti omugireyo ejambe aka ogalatemaki kyakomekeza nga watemya omuntu munno ngoba sitaani akozesa abantu oli omuntu aba namutawaana naye ekyemulimu kyekiba kyekizibu kyebagamba abantu nti muntu munno tabangako mulabewo wabula waliwo amubaamu kakato yamubaamu yo okumuwangula tosobola mulwanyisa najambi oba namugo olina agenda mu nsi y'omwoyo etalabika osooka omukube ng'okozesa ebyokulwanyisa bwa Katonda byeyakuwa mu Befeso 10. So tulina okubeera beegendereza mu makanisa getugendamu tubeere beegendereza nnyo otherwise oyinza ogenda nga weetaaga kubeerwa ate n'okomekereza nga ovuddeyo naki with soul ng'ovuddeyo onakuwadde nga bwebadde osuubira si webiri ate nga ebintu byongedde kwonooneka bali ba business man. So tuyige okwetegerera Katonda ku level eyaffe ngaffe. So that is the video I wanted to share with you. Nkubuuza nti singa obadde gwe n'ogenda mu kanisa efaanaganako bwetyo kiki kyewalizaako era bangi bagenda gamba nvaamu nziruka biki because okirabye era bakikusomeseza n'okitegeera nti kikyamu naye eri abo batanaba kuzuula amazima balabira ddala nga bituufu omusajja byakola sani tulina okuba nga tumuviira mu buntu tumutemeeteme tumuziike tumusaanyeewo tumusule mu nsenyi enkalu bati buli weekend ojja kujja nejambiyayo wekalakase akutunuulire adde akutulugunye okaabe nga nejambiya tesobola kukutaasa. So twegendeza makanisa getugendamu twegendeze nnyo otherwise kanisa mangi gawabizza abantu ate makanisa mangi olaba bipandi na bizimbe naye ng'ekiri munda eyo dipo ya sitaani yennyini ewedde emirimu ng'ogenda n'oyoola buyoosi. So bagaliza kiro ekirungi musule bulungi ate era mweraba.